Olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa 8 omwaka 2019 essaawa ziweredde ddala 3 kadde kabeera ka Amasukkulumu wano ku Delta TV. Ndi Kalungi Betty ne munnange Luchamzi Isaac ku lwa bannaffe bali abategeera olulimi olw'obubonero. Katusooke tulabe ebikulu ebiri mu gaaleero oluvannyuma tukomewo tugakutuuseeko mu bujjuvu. Ebikulu mu Masukkulumu. The convict is hereby sentenced to an imprisonment term of 9 months. That does not work for us. The justice system does not work for us. Dr. Stella awuniikiriza kkooti azzeemu nate okweyambula abawagizi be basiiwuusa empisa ne bakuba omulamuzi obucupa. The record I received did not even include the terms of reference. Part of the record I received was not signed by you like the first one. Lwaki emirimu mugikola Gadibe Ngalye Jeno Tumwine aganya okuwa obujulizi mu kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa lwa bujulizi obumulumiriza obutabaako mukono gwa ssentebe. Abaddukanya eddwaliro lya gavumenti e Kagadi bayimiriza okugaba ebitanda. Kino kivudde ku bbula ly'amazzi. Ssaabasajja Kabaka asiibudde omugenyi we okuva mu Bwakabaka bw'e Sokoto. Nyongera okwaniriza Amasukkulumu gaffe ag'olunaku olwaleero era kangatandike n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula ku kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa bano nno nga batabukidde Jeno Tumwine nga ye minisita ow'ebyobutebenkevu wano mu ggwanga olw'okubalengeza. Kino nno kidiridde Jeno Tumwine n'olwaleero okugaana okuwa obujulizi ku bigambibwa nti yavvoola Paalamenti sipiika nga kw'otadde n'okutiisatiisa omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwala bw'asabye obudde obulala bwa ssabbiiti nnamba nti nno asooke yeekenneenye ebyamwogeddwako by'ataasobodde kufuna olunaku olw'eggulo. Omusasi waffe atusakira aga Paalamenti kabituwe. Olunaku lw'eggulo minisita w'obutebenkevu Jeno Tumwine bwe yabadde alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa okwennyonnyolako ku bigambibwa nti yayisa olugayo mu Paalamenti ne sipiika wamu n'okutiisatiisa omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal yaganye okwennyonnyolako ng'agamba ayagala kusooka kuwuliriza bujulizi obwamuweereddwako abasoose mu kakiiko kano. Ono akakiiko kakkiriza okusaba kwe era ne kamuwa okutuuka leero wabula ng'enkya ya leero bw'atuuse mu kakiiko aganye neera okwewozaako ng'agamba ebyamuweereddwa byabadde tebimatiza oluvannyuma lw'okubanga byabadde tebiggwaayo ate nga tebiteereddwako mukono gwa ssentebe w'akakiiko ono. So, Honourable Minister, without wasting our time and the time of the members of this committee, I would now request that you respond. Let me tell you that I received part of the record. I did not receive all, which that I got was at 9 o'clock in the night, and it was not complete. The record I received did not even include the terms of reference. Part of the record I received was not signed by you like the first ones. Ono era ategeezezza akakiiko nga bw'atayinza kubaako kyayogera ng'emizindalo gy'akakiiko tegiriiko ababaka ku kakiiko kye balabye ng'okubayisaamu amaaso era ne basooka bamufulumya okumala eddakiika 10. But more urgently, why I'm asking why this is not working is that we took a decision that parliamentary proceedings should be public. I have found it very difficult to get the actual verbal recording of the previous proceedings. Try to explain to the committee what I have in mind, Mr. Chair. Without the witness and without the press. Without this witness and without the press, yes, and in-house. If they can give us only 10 minutes.
Oluvannyuma lw'eddakiika 10 okuggwaako, General Tumwine olukomyewo mu kakiiko mu kifo ky'okuddamu ebibuuzo by'ababaka ate obwedda yababuuza ebibuuzo ekyongedde okubatabula. You are indeed a witness before this committee. A witness to what? A witness to what? A witness to the inquiry that the committee has undertaken to establish the truth of what transpired. General Tumwine okutabuka kw'ababaka bano tekumuyigudde ttama bw'ayongedde okuba ng'abasomesa bw'abategeezezza nga n'ebbaluwa gye bamuwandiikira nga bamuyita mu kakiiko bwe yawandiikibwa mu ngeri etali ya kikugu ekireetedde ababaka nabo okwongera okumutabukira. Tumwine is the oldest serving member of this house. That anybody appearing before a committee to give testimony is a witness. I think it is unfair to indulge ourselves in irrelevancies, in matters that belittle this committee. It doesn't help at all. Has decided to ask you whether you feel comfortable now responding to those issues that were contained in the minutes. Procedural right, Mr. Chairman, for the witness to start dragging you down into other circumlocution. Mu kubaanukula General Tumwine ategeezezza nga kyakola bwe kigendereddemu okuyamba akakiiko kano ne Paalamenti yonna okutwalira awamu okulongosa mu ngeri gye kakolamu emirimu. Ono awunzisa asaba obudde obulala bwa ssabbiiti nnamba ayongere okwekenneenya obujulizi obwamuweereddwa nga tanneewozaako ababaka kibagaanye oluvannyuma lw'okubanga akakiiko kaaweebwa okutuuka olwokubiri ssabbiiti ejja nga kawaddeyo alipoota era gye biggweeredde ng'aweereddwa okutuuka olwokubiri n'aweebwa n'obukakkulizo. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Shamim Naiga. Ate ye Dr. Stella Nyanzi yeyambulidde mu kkomera eruzira ono nno ng'awakanya ekyobutamuleeta mu kkooti ey'oku luguudo Buganda okubaawo ng'omulamuzi amuwa ekibonerezo kye. Olunaku lw'eggulo kkooti eno yasingisizza Dr. Stella Nyanzi omusango gw'okukozesa obubi kompyuta ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekako ebigambo ebiwemula. Ono ekibonerezo kye eky'omwezi omwenda kimuweereddwa mu kkomera eruzira ku nkola eya video conferencing. Nabyo katubirabe. Omukenkufu Stella Nyanzi awuniikiriza kkooti y'oku luguudo Buganda ebadde ekubirizibwa omulamuzi Gladys Kamasanyu bw'asazeewo okweyambula nga bagenda okumusalira ekibonerezo. Dr. Nyanzi bw'atuusiddwa mu kasenge we batuuza abasibe okuwuliriza emisango gyabwe. Asoose kwekalakaasa nga tannaba kweyambula ng'awakanya ekyobutamuleeta mu kkooti wabula basazeewo okukozesa enkola ya video conferencing. Ekiddiridde kubadde kweyambula ng'abawagizi bwe basaakaanya ekiwalirizza ababadde mu byuma okubijjako. Omulamuzi Kamasanyu bimusobedde oluvannyuma lwa Nyanzi okwekalakaasa nga n'emikwano gye egibadde mu kkooti bwe gimuwagira. Okuleekaana kw'abantu mu kkooti ne Dr. Nyanzi tekirobedde mulamuzi kusoma kibonerezo kyabadde ateeseteese. Omulamuzi Gladys Kamasanyu asalidde Dr. Nyanzi ekibonerezo kya kusibwa emyezi 18 wabula ng'aggyeeko ebbanga ly'amaze ku alimandi eruzira ekitegeeza nti waakumala emyezi 9 mu kkomera. I found the sentence of 18 months imprisonment the most appropriate. In the instant case, I know that the convict has been on remand for 9 months, although by choice still she refused to apply for bail at all. However, it is her right that the same period be deducted from the custodial term set by court, and hence she serves the balance of the period, which is a period of 9 months. And in this matter, therefore, the convict is hereby sentenced to an imprisonment term of 9 months. Kamasanyu ategeezezza nti amuwadde ekibonerezo kino
kubanga emisango gy'okukozesa obubi kompyuta gyeyongera buli lukya. Ono era ategeezezza nti Nyanzi asaanidde okubeerako mu kkomera ebbanga eryo kubanga obubaka bwe yayisa ku kibanja kye kya Facebook bwavvoola omukulembeze w'eggwanga. Ono ategeezezza nti tasobola kumulagira kusasula ngassi wabula okubeerako mu kkomera. Ababadde mu kkooti basiiwuusa empisa ne baleekaana saako okuyomba okuvuma omulamuzi awamu n'okumukuba obucupa. 9 months. Singa bamuleesa abantu nga bwe bazze basuubira kubanga twabadde wano jjo ne batusuubiza nti bajja kumukomyawo olwaleero ne batamukomyawo kyekireesa obuvuyo bwonna obubaddewo. Oluvannyuma poliisi ekutte abantu 6 ng'egenda kubaggulako emisango 3 okuli okukuba, okwonoona ebintu n'okujeemera kkooti. Ojobere Agustin, Waiswa Abdallah, Wanyera Simon, Katamba Moses, Ngobi Freddy ne Fatuma Aisha. Abalala badde bakozesa olulimi oluwemula. Onyanga asabye abantu okugonderanga amateeka ga kkooti bwe baba nga bagenzeeyo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Dr. Nyanzi yeeyambula nga n'ogwasooka yakikolera ku ssettendekero w'e Makerere bwe yali awakanya ekyakulira ekitongole ekinoonyereza oba lisaaki Mahamud Mamudani okumugoba mu yafeesi ye. Aneti Nakayibaale y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Aneti Nakayibaale. Ate ddyo eddwaliro ekkulu ery'e Kagadi liguddemu nabe ow'ebbula ly'amazzi, kino nno nga kiviiriddeko abalwadde obutaddamu kufuna bujjanjabi nga kw'otadde n'okubawa ebitanda. Kino nno abalwadde abasinze okukosebwa kwe kuli abo abakyala abazito oba ab'embuto saako abo abeetaaga okulongoosebwa. Era ekizibu kino kiteereddwa ku kyekango ku masannyalaze ekyaviiriddeko mota eri mu pampu egaba amazzi ku ddwaliro lino okwonooneka. Kati abalwadde mu ddwaliro lino amazzi bagagula buguzi. Katubifune. Eddwaliro ly'e Kagadi likulungudde ennaku 2 nga teririna mazzi era abalwadde mu ddwaliro lino tebakyaweebwa bitanda. Ekizibu kino kyavudde ku kyekango ky'amasannyalaze ekyayabizza pampu ew'eddwaliro lino amazzi. Abalwadde betusanze mu ddwaliro lino balombozze obuzibu bwe basanga nga kati amazzi bagula magule ku budduuka obuliraanye eddwaliro wakati w'ennusu 5 so nga go ge babaleetera okuva ebweru bagasasulira 2,000 buli kidomola. Abingi abarugura bingi bakababinga bagenda n'aba nagusigaroho abasaho bonka tibaroho ategeye basibira abarebe n'ababinga bubinga nicyo okura mu dimuntu hona busamudaroyi. Simon Peter Tumusime nga y'omu ku batwala eddwaliro lya Kagadi atunnyonnyodde nga eddwaliro lino bwe lifuna amazzi okuva ku nzizi 2 saako ne tanka wabula byonna bikozesa mashiini emu okugapika era agamba obuzibu we bwavudde. And we lost the motor, not the whole system, but only the motor that pumps water. I think it was electrocuted because of a short circuit somewhere. Kati abakulira eddwaliro lino basazeewo obutaddamu kuwa balwadde okuli abalongoosebwa n'ab'embuto ebitanda olw'ensonga nti be basinga okwetaaga amazzi. But we were not receiving people for operation, that is for the theatre. And maternity, because those two departments can never run without water.
wabula Stephen Byaruhanga nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kagadi agamba ekyokukomya okuwa abalwadde ebitanda mu ddwaliro lino kyakoleddwa mu bukyamu kubanga tebasoose kutegeeza bantu. Okusigikira engeri bakyemerezeemu kikemerezebwa Kagadi Hospital Management, actual administration, itwe other stakeholders tutakimanyini. Bwe tutuukiridde abakulu mu ddwaliro lino bategeezezza ng'eddwaliro bwe lidduukiriddwa era lisaze amagezi amalala okulaba nga lifuna amazzi okumala akaseera nga mota bwekolebwako nga ne thiyeta za kuddamu okukola. Okugambira abantu ba Kagadi n'abantu abakozesa irwaliro lya Kagadi ngu okwemerezebwa okwabairewo temporary kurugireho kukarugaho kiro kyaito kandi abantu mwekonyeze irwaliro. The theatre will be working starting today, since we have received water. All the problem was about water, nothing else. And I hear some people saying that eddwaliro ly'e Kagadi likola ku bantu abasukka obukadde 2 nga bano bava mu disitulikiti nga Hoima, Kikuube, Kyenjojo, Kakumire saako amawanga agatuliraanye okugeza nga DRC Congo. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Bwe tweyongerayo ate ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olunaku olwaleero asiibudde omugenyi we Sultani ow'e Sokoto era ng'ono ye yali omugenyi omukulu ku matikkira ge ag'omulundi ogwa 26. Sultani Alhaji Muhammad ibn Abubakari Saidi owookusatu Ssaabasajja Kabaka amusanze ku mbuga ye enkulu e Bulange Mengo era nga bano basoose kuwayaamu bw'atyo oluvannyuma n'ayolekera omuzikiti gw'Ekibuli ng'eno nno gy'asaalidde Juma ey'olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ku mbuga enkulu e Bulange Mengo atuusewo ssaawa 5 ez'okumakya gyeyaniriza Sultani w'e Sokoto Alhaji Muhammad ibn Abubakar Saadi owookusatu. Kabaka bw'amaze okwaniriza omugenyi we amututte n'amulambuza ekisenge olukiiko lwa Buganda mwe lutuuzibwa era oluvuddeyo n'amutwala mu yafeesi ye okumala akaseera ng'eno gy'avudde n'amutwala mu kifo eky'Obwakabaka kye bateesezaamu. Wano Ssaabasajja Kabaka wasinzidde n'asiima okugabula omugenyi we olwendo lw'amazzi ng'akabonero akataba Oluganda wakati w'abakulembeze bano bombiriri. Mu kwogerako eri abagenyi ba Kabaka, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde ebyafaayo by'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'ebyekizimbe Bulange. In Buganda, the Kabaka is the cultural, administrative and political head of the kingdom. The Kabaka's duty of running the kingdom is delegated to the Katikiro. The Katikiro is speaking to you now. The Katikiro leads a council of ministers. Songa yo mukwanaganya w'enteekateeka y'okukuuma obutebenkevu n'enkulaakulana mu bukulembeze bw'ennono bwa Sokoto. Alhaji Muhammad Samaila Mera Emir owe Agugu, Nigeria, awadde ebyafaayo byabwe okuva mu Bwakabaka bw'e Sultani. Bw'atyo n'atenda enteekateeka Buganda z'erina gamba ng'okutumbula ebyenjigiriza. Some of the ministers seated here, and a lot of you that have wonderfully received us and cared for us over the period of our stay here. We thank you very much, and we'll hand over the gifts to the protocol for one distribution. Ssaabasajja Kabaka era asiimye n'atunira omugenyi wa amakula n'agasiima naye bw'atyo n'amutunira ge yamuleetedde okuva mu ggwanga ly'e Nigeria ng'ono era atonedde ne maama Nnabagereka. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka asiimye n'asiibula omugenyi ono mu butongole wamu n'ekibinja kyazze nakyo wakati mu ssanyu.
Sultani bw'avudde ku bulanga agenze butereevu ku muzikiti ekibuli gy'asalidde swala ya Jjuma. Oluvannyuma lw'okusaala Jjuma, Sultani Alhaji Muhammad Ibn Abubakar Saadi akaatirizza obukulu bw'okubeera obumu mu mawanga ga Afrika ssaako amakulu g'obukulembeze bw'ennono mu kuleetawo enkulaakulana. Out of almost 200 million Nigerians. So we can say we are almost equally divided between Christianity and Islam in Nigeria. But we live peacefully with one another. Akulembeddemu okusaaza esswala ya Juma Sheikh Hafiz Walusimbi ategeezezza nga bwe bafunye omukisa okukyaza Sultani w'e Sokoto. Kiyingi Moses, Kalona Kibuule, Deuta TV, Amasukkulumu. Mwebale nnyo abasasi baffe, omugenyi waffe tumwagaliza olugendo olulungi. Awo wennyini tugenda kubawummuzaamuko wabula tova ku Deuta TV, tukyalina amasukkulumu amalala mangi ge tugenda okutuusaako mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. Neighbor, you look stressed. There are so many bills to pay and the money is delayed again. Water bills, electricity bills, rent. I don't even know what to do. Why don't you get a Center Mobile loan from Centenary Bank to help you clear those bills? But when will the loan be approved also, you? The Center Mobile loan is instant. That's right. You can now get an instant Center Mobile loan from Centenary Bank of up to 2 million shillings. It's so easy. Dial *211# and get cash now on your bank account. Or download the Center Mobile app on your Play Store. Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Satu. Chichi yene namba 3. Labono, chiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde. Kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. At half price and win with MTN Mobile Money. Prizes include 24 Toyota Wish cars, 32 Boda Bodas, lots of money, MTN Kamunye smartphones and much more. To win, simply dial *165*1# and send money at half price. Everywhere you go, MTN. Kulikayo mukuumulamuko ekitundu kyaffe kino ekyokubiri katukitandike n'abakugu kasozi k'abayivu Makerere abavuddeyo ne bategeeza nga obuzibu bwa ssettendekero ono okwongera okusereba mu byenjigiriza bwe kivudde ku nsimbi
okutuuka mu kifo ekye-16 mu Africa bwe kivudde ku nsimbi entono ezibaweebwa okukola okunoonyereza era nga bano bagamba nti bino bivudde ku nsengeka y'amatendekero ag'amaanyi. Katubirabe. Mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde olukalu lwafulumizibwa omukutu gwa Times Higher Education Latest Ranking lwateeka ssettendekero wa Makerere mu kifo ekyokutaano mu matendekero agasinga mu Africa. Mu kunoonyereza okupya okwakoleddwa mu mwezi gwa Julayi omukutu gwa Biometrics gulaze nga Makerere bwesessetuse okutuuka mu kifo ekye-16 mu byenjigiriza mu Africa. Ebbula ly'ensimbi naddala mu kukola okunoonyereza kuyite research okusinga okwesigamwako okusalawo amatendekero agasinga okukola obulungi abakugu ba Makerere bagamba nti ye Kanaluzaala aviiddeko Makerere okuddirira naddala mu byenjigiriza. Okunoonyereza mu yunivasite kusinziira ku ssente eziva mu batuwa obuyambi. Kati oyinza okusanga nga waliwo ekiseera abasomesa ne bafuna essente ez'okunoonyereza okuva mu buyambi ku badonors abagawa obuyambi. Ne batuuka ekiseera nga ssente ezo ziba mu batuwa obuyambi mu kunoonyereza nga ntono. Omukenkufu Edward Mwava omu ku banoonyereza Kasozi Kabayivu Makerere agamba nti enfunda nnyingi amawanga g'Ebola gatera okubakwasisa okubawa ensimbi ze bakozesa mu kunoonyereza gaba n'ebintu bye baagala banoonyerezeeko ebyawukana ssettendekero by'ayagala. Uganda n'amatendekero agasinga mu ggwanga lyaffe essente zisinga okukozesa mu kunoonyereza zivaawa batuwa obuyambi. Kati ate olusa abantu abatuwa obuyambi galina agenda ye kijagala abantu basome wano, naye ogenda okulaba mu ssettendekero mulimu abantu bangi abalina amagezi abalina obusobozi bw'okukola research. Ono agamba nti olw'ekizibu kino beesanga tebafunye ensimbi kukola kunoonyereza kwabwe kwe baba baagala nekibaviirako okuddirira mu byenjigiriza. Ono tumubuuziza oba okwekalakasa kw'abasomesa naddala Makerere si emu ku nsonga ezaaviirako ssettendekero ono okukola obubi wabula omukenkufu Mwavu kino akiwakanyiza. Tubeera mu kwekalakasa wano naye walaba abantu Makerere baba beekalakasa abasomesa basigala bawandiika empapula bakola research kubanga okujjako nga management egambye nti timugenda kukola research. Wabula onategeeza nti gy'ovuddeko olw'ekiseera ssettendekero wa Makerere bwe yakwata ssente z'abakakensa abakola okunoonyereza ekiyinza okuba nga kikyaviirako okunoonyereza okukendeera. Kubanga waliwo ekiseera bwe bakwata ssente z'abasomesa abalina projects bagamba nti bazifuna kolaki okukozesa mu research. Waliwo obudde obwali alowooza yali ngeri yako kusafeguardingamu oba ssente naye nga abasomesa ne babeera ku strike ayinza okuddayo ekanakola wali ku lupapula lwe kubanga abasomesa abasinga wano beenyumiriza nnyo okubeera omusomesa n'okubanga olina okulya ddala. Mu ngeri y'emu ekibiina ekigatta abasomesa ku matendekero ga gavumenti bwe bazzemu okutuula era tukitegeddeko nga basize okusigala nga bakyali mu keedimu okutuusa nga gavumenti ebasasudde obuwumbi 150. Tetunnaba kufuna ekiwandiiko okuva mu gavumenti kubanga fe abawandiikira gavumenti ogwokusatu ogwokuna ogw'omukaaga nga tutujjukiza pulezidenti omusawo gwe yatusuubiza. So nga associations across all public universities tetunnaba kufuna ekiwandiiko. Bano bategeeza nga ne gye buli kati batannaba kufuna kiwandiiko kuva eri gavumenti ku nsimbi zaabwe omukulembeze w'eggwanga ze yabasuubiza wadde nga minisita w'ensonga z'abakozi Muliro Mukasa yategeeza nga bwe bagenda okubaako obuwumbi 15 mu bbanga ttono. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Joseph Muyingo. Katweyongereyo n'Amasukkulumu era nga abayisiraamu bonna mu ggwanga bakubiriziddwa okusiiba ekiseera kino saako okwongera okusaddaaka okusobola okweyolera ku mpeera. Bino nno byogeddwa akulira Sharia mu ggwanga Sheikh Yahaya Kakungulu bw'abadde alangirira Idi enkulu mu butongole. Katubifune. Olunaku olwaleero abayisiraamu batandise ekisiibo ky'ennaku 10 ekikulembera okusala Eid al-Duha emanyiddwa ng'enkulu era ey'okusalirako ebisolo. Olwaleero akulira Sharia ku kitebe ekikulu ekya Kampala mukadde Sheikh Yahya Kakungulu waasinzidde n'alangirira okusala Eid enkulu ey'omwaka guno. Ntwala omukisa guno okutegeeza abasiraamu bonna mu Uganda nti olunaku lwa Arafa lugenda kubeerawo
lwa mukaaga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omunaana omwaka guno ogw'2019. N'olwekyo okusaala Eid al-Adha kujja kubeera kwa lunaku lwa Sande nga 11 omwezi guno omwaka guno. Kakungulu akubiriza abayisiraamu abasobodde okwettanira okusiiba ennaku zino ssaako n'olunaku olwa Arafa olw'okubaawo olunaku olw'omukaaga lwa Sabbiiti eno kubanga nalwo lwa mugaso nnyo. Olusiibo olwaleero atalusiibye ayinza okutandika enkya, ennaku zino zonna tuzisiibe okutuusa ku lunaku olwo. Atasobodde kuzisiiba zino omwenda Zulhijja, olwo olunaku lukulu nnyo lwe lunaku lwa Arafa. Ne bw'oba nga zino tewazisiiba, olwo oteekwa okulusiiba. Era Allah subhanahu wa ta'ala naye yalayira ennaku zino 10 n'agamba nti wal fajri wa layali al-ashr, alayira ku makya oba emmambya ate n'alayira n'ennaku zino 10. N'olw'ensonga eyo njagala okukubiriza omusiraamu yenna ali eyo anoonyeeyo ibaada emwanguyira abeere nti agyesibako nnyo, asobola okusiiba siiba ennaku zino okutuukisa ddala ku lunaku olw'omwenda olwa Arafa kubanga olw'ekkumi tetulusiiba, asobola okusoma Qur'ani gisome, asobola okusaddaaka. Mu buufu bwe bumu abayisiraamu Idi eno gye bagenderako e Mecca era nga District Kaazi wa Kampala Sheikh Sulaiman Guggwa akubiriza abalamazi abagenda e Mecca okusabira eggwanga okusobola okuwona ebizibu ebifumbekeddemu gamba ng'ekitta bantu n'ebirala. Obutemu buyitiridde, abantu bagwa bannaabwe, abantu batemula bannaabwe, ababoodabooda babatta, omukyala atta bbaawe, omwami atta omukyala, omwana atta taata we, basobole okubeera nga bafuna ebyobugagga. Eyo gye mulaga Allah yanukulira edduwa bannange tubatuma. Abalamazi mwenna abagenda tubatuma mwegayirire Allah tabaraka wa ta'ala ajja abantu ab'emitima ebibi mu ggwanga lyaffe. Ye Abdurrahman Semakulanga ye District Kaazi w'e Kayunga aliko obubaka bw'asibiridde abagenda e Mecca. Emu ku nsonga ezituuzisa hijja y'omuntu awuwala mu kugumiikiriza. Kubanga mulimu okutambula, ekiyitibwa olugendo kujjudde bugumiikiriza, mulimu ebizibu. Bano babadde basiibula abalamazi abayise mu The Medina Hijja and Umrah Limited abagenda okusimbula ekiro kya leero. Mu Kibijja Miru ky'abasinga, Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo mu Kibijja Miru ky'abasinga. Bwe tweyongerayo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority nga kiri wamu ne poliisi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero bakoze ekikwekweto mwe bayooledde abakyala abaweredde ddala 3 bano nga babasanze ku kizimbe kya Amponye ku William Street era nga babadde bakola eddagala efu. Eddagala lino lye bakutte kubaddeko erizaamu amaanyi g'ekisajja eriziyiza abakyala okufuna embuto nga kwotadde n'eryo obuuma obukebera akawuka akaleeta mukenenya n'eddagala eddala lingi. Mu Kibijja Miru ky'abasinga bano yabadde nabo katubirabe. Sabbiiti ewedde twakutuusaako emboozi ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority kiraga nga bwe kyakutte eddagala eccupule mu bifo 14 okwetooloola eggwanga mu bikwekweto byabwe. Ne tulizuula mu bifo 14 Kampala n'awalala mu ggwanga lyonna, era ne tulijjayo, era we twalisanze tukyakola okunoonyereza gye baalijja era tugenda kubagulako emisango okusinziira ng'etteeka lya NDA bwe likola. Mu kiro ekikesezza olwaleero ekitongole kino nga kiri wamu ne poliisi ya Uganda bakoze ebikwekweto ebirala mwe bagwiridde ku maduuka agasuubuza eddagala ejjingirire erisibibwa mu bipapula. Bano basangiddwa n'ebipapula mwe basiba eddagala, supagulu gwe bakozesa mu kusiba ebipapula n'ebirala ebyeyambisibwa mu kusiba. Kwata ki akadagala kano bakakwatisa mu supagulu ne bakola ki bafuna bokisi.
muno mubaddemu eddagala erya Augmentin eriwonya infections oba obuwuka obusirikitu obumu obukebera akawuka ka mukenenya, Postino 2 aziyiza abakyala okufuna embuto n'ebika ebirala bingi. Nasani Luba waakulembeddemu ekikwekweto kino agamba nti baludde nga banoonya obufu bw'ekifo kino olw'ensonga nti baliko risiiti ze baasanga mu dduuka erimu nga ziragirira wano. Twasanga eddagala eryali licupuddwa, so tubadde tukola intelligence okunoonya eddagala lino gye liva. Kati tukizudde nti mu kifo kino bano babadde beyita bakowa medical supplies be bakola eddagala lino. Akola ekisabika waati n'akola ki n'ateekamu eddagala ery'ekicupuli n'atunda mu zi famasi zonna. Eddagala lino lye batunda oba okukola lirina obulabe eri obulamu bw'abantu nga Lubowa bwayongera okuttaanya. Singa oba mulwadde ekifuba, infection y'ekifuba tugeze nga pneumonia, bwe bakuwa eddagala lino Augmentin olina omira doozi emu n'owona, tugezeera ku mitwalo 5. Naye bwe liba 4 kiba kitegeeza obuwuka bugenda kuguba, we call it resistance, obe nga tokyasobola kumira ddagala lino kuwonya. Abakwatiddwa baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye saako okulokooma gye bakolera oba okujja eddagala lino. Tugenda batwala ku poliisi twongere okunoonyereza batunnyonnyole eddagala lino balikolerawa era liyingira litya Uganda era balijjawa, kyetuddako okukebera. Okusinziira ku bitabo bye basanze mu dduuka lino kizuuliddwa nti bano babadde bakola ensimbi empitirivu mu bantu abajja okusuubula ng'ate lya bulabe. Balikolamu ssente nnyingi ate lya mucupu. Okugeza nga 3/7/2018 basaplayinga kkiriza pharmacy doses 2,000 ez'Augmentin ow'ekicupuli. Buli dozi y'Augmentin ya mitwalo 5. So bw'okubisaamu zino ziba miliyoni 10. Ekitongole kino kyakugenda mu maaso n'omuyiggo gw'abo abatunda saako okukola eddagala effu n'abo ababba eddagala lya gavumenti okwetooloola eggwanga. Mu Kibijja Miru ky'abasinga, Delta TV Amasukkulumu. Bwe tweyongerayo, amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Pole Namaye avuddeyo n'asiima abakulembeze b'e Kagadi olw'okuteeka amaanyi mu kukunga abavubuka baayo okwewandiisa okuyingira ekitongole kya poliisi. Namaye ategeezezza nti disitulikiti eno y'ekyasinze okuvaamu abavubuka abangi bw'ogeraageranya ne disitulikiti endala ze batabaddemu okuwandiisa abavubuka. Katubirabe. Obutafaananako nga disitulikiti y'e Masaka, Kakumiro ne Kibale, abavubuka gye batajjumbidde kwewandiisa kwegatta ku kitongole ekikuumaddembe ekya poliisi bo ab'e Kagadi mu Bunyolo bajjumbidde. Bano amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga abasiimye bya nsusso. Kagadi ekozire gye munonga twashanga biina abantu bingi munonga, twantwera abantu 46 mukahinga kugambira twahanki abantu bakurenga mu 10. So Kagadi ekozire gye munonga nyenda kwebaza abakurra Kagadi batuyambira mu mobilization. Ekimu ku bigendererwa by'okuwandiika abantu bano kwe kulaba nga obumenyi bw'amateeka obufumbekedde mu ggwanga bulinnyibwa ku nfeete. Pole Namaye asabye abo bonna abatasobodde kuyita mu kasengejja obutaggwamu ssuubi wabula beegatte mu kukola emirimu emirala nga n'abatalina mpapula za buyigirize abasabye baddeyo basome. Ekyokubanza n'okushanga ngu washanga ngu credit says tukwenda toziine kikumanyisa ngu iwe tokubasa kukora omurumu kimanyisa ngu obundi okagarukirayo eshomero oyongera kushoma. Kubeewandiisiza e Kagadi kubaddeko abakyala 14 nga bakoze ebitundu 3 ku buli 100 ku ebyo 46 ku buli 100 bye babadde beetaaga. Kati waliwo weetuyise n'osanga nti abakyala batono nnyo nga tulina okugeza kulaba nti n'abo abafuna nga credit yamu nabo tulina obagattawo. Naye mukagati sanyize nti abakyala mwebali ate abaweza credits ze twagala. RDC w'e Kagadi Lilian nga y'omu ku bakoze omulimu amakula ogw'okukunga abavubuka mu Kagadi yeebazizza poliisi olw'omulimu guno ogw'okuyita abavubuka okwegatta ku poliisi gwagamba nti gukoleddwa mu mazima n'obwenkanya. Ngenda kusiima abaveterano ba poliisi ahabw'okuba tanapeya Kagadi mobilization tugikozire
abantu bijo mu bwingi kandi abantu abija ekintu kyankikorwa kyakirya hamezi. Wabula abamu ku bavubuka abatafunye mukisa kwegatta ku poliisi basabye bakkirizibwe kubanga babadde beetaaga nnyo okukolera ku poliisi ya Uganda. Kale tukibeere feya okuba twena batulese bantu kama tugendaawo sana tukozire ebintu byatufina bakama gemu tukoze obubanga tulitisine myaka. Okuwandiika abavubuka okwegatta ku poliisi kugenda mu maaso mu disitulikiti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga nga ekagadi abantu 46 bokka be beetaagibwa Ekibale 47 ate Kakumiro 49. Disitulikiti endala ezikyawandiisa abantu mu kitundu kino kuliko Masindi, Buliisa, Kikuube ne Kiryandongo. Kalungi Betty, Delta TV agaliwo. Katugendeko mu katundu kaffe akamanya byolya era nga wiiki eno yonna tugimazeeko nga tukulaga emigaso emingi egiri mu katungulu akabisi. Naye olwaleero katulabe lwaki abantu abamu musanye okusooka okwebuuza ku bakugu nga temunnanywa mubisi oguli mu katungulu kano. Okusinziira ku bakugu abamu bagamba nti omukazi ali olubuto ssaako oyo ayonsa tasaanidde kunywa mubisi gukoleddwa mu katungulu akabisi okuggyako nga yeebuuziza ku musawo we n'amunnyonnyola engeri gy'asaanye okukwatamu ensonga eno. Era abakugu bongerako nti singa obeera olina eddagala lya sukaali ly'oliko tosaanye kuyitiriza mubisi gukoleddwa mu butungulu anti guyinza ate okussa ennyo sukaali ekintu eky'obulabe. Abantu abalina ekirwadde ky'okuyiikira omusaayi ebbanga eddene singa bafuna obuvune kiyite hemophilia tebasaanye kunywa mubisi gukoleddwa mu butungulu anti gwongera ku sipiidi omusaayi gye guyiikirako. Ogwo mubisi ogukoleddwa mu katungulu akabisi. Satu kiki yene namba 3 laba ono kiri 3 ku Airtel so sinnyanga bwe kibadde. Kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumalira ddala emyaka egisooka 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna. Era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisooka 55. Langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Juzi era ija kabadde kaana katowa naye kati yekka bwe ntunuulidde buli neetaaga ekintu kyonna kwe kube kugula ddagala kugula bikozesebwa waka ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo obuntu obutonotono bwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kwesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network.
Kulikayo nnyo mukuumulamuko Delta TV Amasukkulumu tukyagendera ddala mu maaso era ekitundu kyaffe kino kankitandike ne minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya atongozza omulimu gw'okulambula Kampala n'ekigendererwa ekyokulondoola enteekateeka za gavumenti n'okutumbula obuweereza. Ono olwaleero alambudde omuluka gw'e Bukesa era nga yeegatiddwako abakulembeze abatali bamu okuva mu masekkati g'ekibuga Kampala. Mukaweefube w'okutumbula n'okutuusa obuweereza ku bantu, minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya abakanye n'eddimu ery'okulondoola emirimu n'enteekateeka za gavumenti mu miruka gyonna 99 nga gino gye gikola ekibuga ekikulu Kampala. Minisita Betty Kamya akwatidde wamu n'ebitongole ebikwatibwako okuweereza bannakampala gamba ng'ekyamazzi, KCCA, poliisi n'ebirala nga wano abakulira ebitongole bino bennyonnyoddeko ku ngeri gye baweerezaamu abatuuze. Tujja kuba tufunyeemu, tujja kuba tusinkanya abantu baffe be tuweereza, tujja kuba twogedde nabo, tujja kuba tulongoseza enkola yaffe services gye bali nga tufunye feedback, so ekibuga kyonna kijja kuba kiteredde. All entry points ez'enguudo Bukesa ziri covered by CCTV camera. So tiwali muntu ayinza kujja n'akola ki era tubeera mu system mu computer center zaffe tulabira ddala whatever is taking place. Chairperson wa LC2 mu muluka guno alopedde minisita ng'ebyobuyonjo ebyenkulaakulana n'ebyokwerinda bye bikyali wansi. Abatemu wano lyafuuse kakkiro mu Yeyambula zone kyaki zone wano tuwadde abakulu tujja kubalambuza bajja ne batuwamba boda z'abantu ne babattira wano. Mu nsisinkano eno minisita mwasinzidde n'akubiriza abatuuze okusasula amakampuni agayoola kasasiro gabayambeko mu kuyonja ebitundu byabwe kubanga KCCA tennafuna busobozi bukuŋŋaanya kasasiro buli kitundu. Wabula gye buvuddeko bannakampala bawakanya enteekateeka za KCCA okubasasuza okuyoola kasasiro nga bagamba nti basasula emisolo mingi. Minisita era annyonnyodde ekigendererwa ky'okulambula Kampala yonna kwatandise olwaleero. And the purpose is to monitor government programs, to establish the penetration of the programs to the grassroots. Because we receive reports on our desk and our files, and we even meet groups, but how deep is the penetration? Wabula nga bino byonna tebinnabaawo wasoosewo okweyonja mu bitundu by'e Makerere Sapolo Kakajjo zooni nga kuno kukoleddwa abayoola kasasiro abannabugabo n'aba KCCA abakulembeddemu enteekateeka ya tweyonje. Bano bagogodde emyala n'okwera ebitundu ebibaddemu obukyafu. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Mike Mutebi. Bwe tweyongerayo omukulu w'ekika ky'enseenene omutaka George William Kalibala Nsozi yaseredde olunaku lw'eggulo mu ddwaliro ly'Ekiruddu ng'ono waakuterekebwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ku butaka ensiisi ejjeza ku luguudo oludda Emityana. Katikkiro w'ekika kino Robert Kajubi ategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ekika kino lwe kigenda okulaga Katikkiro wa Buganda omutaka omujja agenda okuddira omugenzi ono mu bigere. Carol Nakibuule Kabituwe. Okusaasira kwange eri Obuganda bwonna eri Katikkiro wa Buganda abataka abajjajjaffe abakulu ab'obusolya ne bakatikkiro baabwe eri abakungu ba Ssaabasajja baminisita gavumenti y'Emengo abazzukulu bonna ekika ky'enseenene ne mu Buganda bonna nti omutaka George William Kalibala Nsozi abadde omukulu w'ekika ky'enseenene yaseredde olunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga lumu essaawa 4 ez'okumakya mu ddwaliro Ekiruddu. Enteekateeka zigenda maaso era enkiiko zituula ez'okulaba nti Kalibala aterekebwa mu kitiibwa. Kalibala tujja mutereka ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omunaana
omwaka guno gwennyini ku ttaka ensiisi sawa 10. Bwe tweyongerayo katugende mu katundu kaffe ak'omulembe guno ne Carol Nakibuule era nga kano tukakutuusaako buli Lwakutaano wano mu Masukkulumu. Olwaleero katukulage emigaso egy'enjawulo egiri mu kambe k'oyinza okuyita akaganda. Carol Nakibuule, omulembe guno. Erinnya akambe kyava mu kigambo akambejja nga kano waliwo omuweesi yakatitenkanya n'akawagala bw'atyo n'akawa omumbejja yalinga mu lubiri. Kati bw'akawa omumbejja yakamuwa kabwedde okuwagala. Kati bwe yakawagalako bagenda okulaba nga akambe kalungi, kawaata bulungi, kasobola okusalaasala ennyama. Kati ne bagamba nti bannange ti akantu kano nga kalungi. Kati omuweesi oyo mu lubiri tiyabeeramu n'atambula n'agenda. Kakati balwadde akambe ne batandika nga okkeeyazika. Buli omu n'agamba nga nti bannange mutuwe ekkambejja ako tuwaaseeko, mutuwe ekkambejja tusale ku gundiko. Nazzikuno bajjajjaffe baakozesanga emmuli na buli kintu kyonna kye baalowoozanga nti kisobola okuwaata oba okusala nga bino byonna byakozesebwanga okutuusa omuweesi ono bwe yatitenkanya akambe. Era nga bwe baabanga basala ebisolo bawaata emmere baakozesanga mmuli na buntuntu obulalala bwe bakozesanga buli kintu kye baalowoozanga nti kisobola okuwaata oba okubaaga kye baakozesanga. Omuweesi ono olwamala okuwagala akambejja kano nayongera okuweesa obwambe bwe butyo ne butandika okubuna Buganda yonna. Obwambe Obuganda obwasookawo bwagendanga bukendeera ne busigala mu bantu abakulu bokka. Kati bwe baleeta obuso obwambe buno ne bugenda bukendeera ne busigala mu bantu abakulu, mu bakazi abakulu, mu bakadde ne bubeera nga busigaddeyo. N'okubeera nti kati mu budde buno we twogerera mu nsangi zino obwambe obwo tibukyasobola kutambula bulungi olw'okubeera nti abantu tibakyayina nsuku, abasinga obungi babeera mu bibuga. Wabula omanyi lwaki akambe kano kayitibwanga akambe akaganda? Aganda kwe kubeera nti kaliko kano. Akasoga bakasalako wano ne basigala nga bakawanze ng'eno bwe tukawanze naye akasoga ne bakasalako wano kano ne bakayita akambe. Bwe tweyongerayo ekitongole kya KCCA kitegeezezza kkooti enkulu ewulira emisango egy'eby'ettaka etuula e Nakawa lwaki tekyasobola kumenya bizimbe ebyali ku ttaka ery'omugagga Midad Kikyonco eyakituukirira ng'aloopa abantu abaali beesenza ku ttaka lye ery'Essekanyonyi Empereerwe mu disitulikiti ey'e Kampala. KCCA etegeezezza nti omusango ogwekuusa ku ttaka lino gwali mu kkooti nga y'ensonga lwaki tebaamenya. Ekitongole kya KCCA kyewozezzaako mu musango gw'ettaka omugagga Midad Kikyonco gwe yawaabira abatuuze b'e Lusanja. KCCA ne gavumenti nga wakanya eky'abantu okwesenza ku ttaka lye erisangibwa ku kyalo Ssekanyonyi mu Mpereerwe mu disitulikiti y'e Kampala. Kikyonco yawaabira ekitongole kya KCCA olw'okugaana okumenya ebizimbe ebyali ku ttaka lye oluvannyuma lw'okubawandiikira. Olwaleero omujulizi okuva mu kitongole kino nga y'amyuka akulira okuteekerateekera ekibuga Maaka Bwambaale ategeezezza kkooti ekulembera omulamuzi Taddeewo Asiimwe nti tebaasobola kumenya bizimbe kubanga omusango ogukwata ku ttaka lino gwali mu kkooti. So we inquired from the legal directorate. There were indications on the ground that there was a land dispute. So when we inquired from the legal directorate, they actually confirmed that there had been a case pertaining to that land which had been filed in 2014. And we were advised that that case was dealing with the same issues being raised by the complainant, and the decision would also determine whether those structures are to be removed or not removed. So we are advised not to interfere with an ongoing court process, and we would be informed by the legal directorate. Ono wabula ategeezezza nti kino baakisalawo oluvannyuma lw'okukyalira ekifo awali ettaka lino era ne bakizuula nti waliwo ebizimbe. Omujulizi omulala abadde mutaputanga ye Ronald Bwire nga ono y'omu ku bapunta abaapima ettaka omugagga Kikyonco lyakaanya n'abatuuze b'e Lusanja.
Ono ategeezezza nti oluvannyuma lw'okupunta baakola lipoota ne bagiwa kkooti era nga kyalaga nti ettaka lya Kikyonco lisangibwa mu disitulikiti y'e Kampala. Omulamuzi Taddewo Asiimwe alagidde abapunta bano baddeyo ku ttaka lino bateekeko maaka ezaawula ekyalo Lusanja ne Ssekanyonyi. Ye Minisita omubeezi ow'ettaka Pacis Namuganza talabiseeko mu kkooti nga bwe yali asuubiza ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno okwongera okwewozaako. Omusango gwakuddamu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Annette Nakayibaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Kulikayo nnyo Annette Nakayibaale. Ate bo abategesi b'ekivulu ky'ekyepukulu ekibadde ekyokubaawo ku Sande ya Ssabbiiti eno okuli Abe Musinguzi onono ng'amanyiddwa nga Abitex ne munne Andrew Mukasa ono ng'amanyiddwa nga Bajjo bategeezezza nga bwe batannawulirako poliisi bwetannabategeezaako nti ekivulu kyabwe kyasaziddwamu era nabo babiwulira mu ŋŋambo. Kivulu kyetuwulira mu lugambo nti kyayimiriziddwa. Poliisi ya wano era ng'omwogezi owa poliisi omwami gwe bayita Onyango twalabye ebeera peegi ebeera mutimbagano omuntu eyeyita Onyango ng'apositinze ng'agamba mbu ekyepukulu tekiriyo. Naye poliisi wagiwandiikira mu buwandiike okusuubira nayo erina okutuwandiikira era mu buwandiike. Muve ku kugolokosa owa poliisi, muve ku poliisi eri mu kutukolera publicity ako nako kabonero kaakamu mu kulanga okuyita abantu n'ebyewakukuku babonabona obukodyo tulaba tulina obukodyo 15 kulaba nga tukyusa embeera yaffe embi gye tulimu. Kati poliisi eri mu kutuyambako kulaba nga tetuyitira abantu mu gyewankulukuku ako nako bakaita part of publicity. Si publicity stand or part of publicity. Eri mu kulaba ekivulu nayo poliisi bayina weekinyumirwa nnyo ekyagala nnyo kuba ekivulu kibeerawo buli mwaka kirina bulandi ebbanga lino ekibaddemu tekikolanga kavuyo konna. Headquarters yabategeezezza ate ekivulu tekiriyo babalimba bulimbi ati tebana kufuna baluwa naye baluwa bakifuna dda on 30th kubanga olunaku lw'omwezi 3 omwezi oguwedde bagifuna baluwa naye basirise kineki ne baluwa. Tuyingidde ensiike y'ebyemizannyo era ebyolunaku olwaleero kambitandike n'ettiimu y'essaza lya Busiro eno nno ng'egobye omutendesi waayo Nuwa Mugerwa ng'entabwe eva ku kulemererwa okuteeka obumu mu bazannyi ekirowoozebwa nti kiyinza okubalemesa okutwala ekikopo. Gerard Mutumba Kabituwe. Omutendesi Nuwa Mugerwa atendese empiira gy'essaza lya Busiro 7 n'abangulako empiira 3 n'akola amaliri ga mirundi 2 ng'asobola okujja mu kibinja. Wadde ng'omwaka guno akoze bulungi okusinga ku mwaka oguwedde, akakiiko akatwera essaza lino kasazeewo okwawukana n'omutendesi ono olw'ensonga ezitali zimu nga maneja Ponsouga bw'azirambika. Nga emu ku zo tukirabye nti akabanga ke tumuwadde ne meetings ezibadde technical n'okumumiitinga n'abasambi nakino olukiiko tukirabye nga kituufu takyasobola kugatta basambi baffe. Tetujja kuteekako nti ng'olukiiko takyasobola kwegatta naye n'abasambi bennyini babadde bamulemeredde okujoyininga awamu. Imani Male abadde akulira ebyekikugu yalondeddwa okudda mu bigere bya Mugerwa ng'ayambibwako Bire Kiggudo omutendesi wa abadde tekiniko waffe wadde nga naye mutendesi Kooki Male ne Kooki Bire Steven Kiggudo nga goalkeeping coach. Natujja kugenda kyembasuubiza ate natujja kuvaana na buwanguzi then tulyoke tukomewo olunaku olwokubiri sobole okuresolvinga ensonga eyo nga tufuna. Wadde ng'olukiiko lulonze Male abawagizi b'essaza lino bakedde kwekumamu ogutaaka nga bawakanya okugoba omutendesi gwe bagamba nti ate abadde akoze bulungi. Wabula olukiiko lwaffe wano olukiiko lw'amasaza sikisemba kubanga kooki atuyisizza mu kibinja kino tulina obubonero 11 ate nga tukyalinayo n'omupiira. Kyokka poliisi eyiiriddwa bunnambiro ne bakkakkanya. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Gerard Mutumba. Bwe tweyongerayo empaka za volleyball ezivujjirirwa aba NSSF nga zitegekebwa kilabu ya Kavaka zijiddwako akawuwo enkya ya leero ne kilabu ez'enjawulo
ezivudde mu ggwanga lya Burundi saako wano mu Uganda. Empaka zino zitegekebwa buli mwaka era nga zigenda kumala ennaku 3 nga zitojjera mu kizimbe ne wabweru waakyo. Nabyo katubirabe. Nkwebaza okubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde Amasukkulumu gaffe ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Pulogulaamu zaffe endala nnyingi zikyagendera ddala mu maaso era ngaddako ye mwana mulenzi Moses Wamala ne pulogulaamu Weesibe 2 tosaanidde kumusubwa. Mbadde Kalungi Betty ne munnange Lukyamzi Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Tubaagaliza ekiro ekirungi, tugenda kuddiŋŋana nate olunaku olw'enkya. Musule bulungi, Ssaabasajja Kabaka wangaala.